kitwala ki omuntu okumufunira we bamuteeka wano e Canada? Because abamu bagamba bakwokya ne bakuteeka mu kasuwa ne bakuyiwa mu mazzi nga tolina gw'omaliddeko budde. Naye ate mu kaseera keekamu woba ovuga around Canada wano nga wano we tuli wano olaba cemeteries nnyingi nnyo ng'abantu babasimbidde eggundi. Bwe nabadde ndaba muganda waffe oyo Katonda mumuze emirembe nga bamuziika nalabye nga ewantu we bamutadde wasaanidde. Nze nali mmanyi nti olaba I'm sorry to say banenasonyiwa bw'oba oyita ku cemeteries wano olaba just kisementi nga kiyimiridde bwe kiti waggulu ng'olaba ng'omuntu gwe baasimira akantu akalinga kavi bwe bati okitegeera nga wonasima vi noli n'ateekako ekisementi waggulu nga tolabako nga yaffe tugira neegira. Naye nabadde ndaba muganda waffe nga bamuteekayo nga ndaba bamuwadde space eyeegasa eringa alaga nti yenna bamutaddeyo mulambalamba. Bansaasira abafamire okubayisa mu kino naye kiyinza okuba njagala nkitegeere like kitwala ki okumuwa space ng'eyo. Okay, webale nnyo. Kakati enziika omuntu gy'aziikwamu wano nga bwe nagambye nti okwagala kw'omuntu kikulu nnyo okulaama kwe yalaamamu. Ekyokubiri kyensaba tukkiriziganye nti Canada tuli mawanga magatte. Kyenkana buli lw'ofuluma bw'oyita olukiiko mu public awo buli ggwanga libaamu n'omuntu waaliwo. Kakati obuwangwa bw'abantu bajja nabwo. Obuwangwa obumu bwokya abantu baabwe tebuziika. Kakati omuntu nga ye bwe buwangwa bwe bwakkiririzaamu era nga kwe kulaama kwe abantu abo bookya abantu baabwe. Siteeka lya wano nti terina space. Nedda waliwo lwe kituuka nga tekyewalika. Naye okusinga bassa nnyo ekitiibwa mu kiraamo ky'omugenzi obuwangwa bwe mwabadde atambulira n'eddiini ye kimu. Kati ffe nga community y'Abannayuganda actually twafunye omukisa omulundi guno. Oba oli awo ndowooza mu bbanga lyembadde mu community embuweereza ndowooza guno gwe mulundi gwe twasoose okufuna omuntu okuziika munnaffe mu ddiini y'Ekiyisiraamu ng'egobereddwa. What was your message you got from the family after all this? Family ensiimu nnyo bassebo ne bannyabo mu ngeri enjawulo. Siri mwogezi wa family eri naye ndi mukulembeze wa community naye bo mu nkiiko zonna mbadde ntuula nabo era nga bubaka bonna mbufuna butereevu. Basiimu nnyo 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 kuba babadde bambi embeera yabakubye wala okuwulira obuwulizi nti omwana wo afudde emyaka egyo nga towuliddeeko nti mulwadde oba ali ku kitanda oba kwegamba olugendo lwonna story yonna nabo tebagirina. Ate sigamba nti omufu ali Masaka nze ndi Kampala kanziruke ntuuke n'okutuuka naye babadde nga bagezaako okubuuza kati tutandikira wa kiki ekiddakaani gwe tuno naye mwayiyeewo omubiri ng'enjogera y'ennaku zino bweri ne bawulira nga mubaagadde mubabuzeebuze era maama musanyufu nnyo wadde ali mu nnaku naye mumativu ti omwana yawerekeddwa mu ngeri eweesa ekitiibwa. Taata musiimu nnyo baganda be kuva ku makya n'olwaleero ngenza okujja wano kwe bali bakuba essimu beebaza obutakoowa. Balowooza nno nti muntu sekino maanyi gamwe kati nze amanyi ti ekyamazima ng'oli bw'omu tebwali ky'oyinza kukola. Nze ntuusa okusiima kwa famire. Rabiba tukkiriza nti yajja 2023 omuntu ajja 2023 alina account number oba account mu banka ayinayo okwo ku bintu byabadde atandiseeko ekitonotono kyogamba nti kale ka saving niwe ziba sente niwe zibeerako obaolyawo account saako ne zino ze mwasonze otugambyeko nti mugula ettaka we bateeka of course kitegerekeka account ezo zisigala bwa babiclosinga byonna ne bifiira omuntu waba afudde nga government naye yeddiza ezo sente oba tusuubira okubeera nga basobola okulaba embeera nga ogaye nti osaba bingi mu kaseera kano naga nti why account genzo gichekingako nti ayina account mu TD mu CIBC mu RBC kuliko sente bwezi katuziwe family. You are watching the Answer Channel, a solution to every situation. Subscribe right now.
oli munnayuganda wangalira mu diaspora, America, Canada, Australia, UK oba Germany ng'okola emirimu 2-3 wabula nga tofuna kadde kawummula oba kwebaka naye nga tokyasobeddwa lwaki ssente z'olina ku akawunti yo tezeeyongerako? Toli wekka, bangi kuffe twava eka n'ebirooto eby'amaanyi wabula oluvannyuma ne twesanga nga tukolerera kusasula bills zokka. Tusuba okubeerako ne famire zaffe era nga tuwulira tetulina kye tuyinza kukola kukyusa mbeera eno. Wabula singa nkugamba nti waliwo enkola esinga eya franchise digital business ebaddewo okumala emyaka 5 mu gumu. Mu nsi yonna esobola okuyamba okukolera ewantu wonna kasita obeera ne laptop oba essimu ssaako ne wifi nga okola n'omulimu gwo ate ekirungi nga teweetaaga bukugu bwonna bwa tekinologiya ng'ezimbiddwa okuyamba abajja ku kyeyonga ffe okwekolera ensimbi esasula obudde bwo wamu n'ebyo by'osobwa. Tukutendeka ne tukuwabula ne ku buli mutendera ng'oyambibwako abantu ab'enjawulo abategeera gy'ova. Tetusuubiza mpewo wabula yeno sisitimu gy'osobola okutandika okuyiga leero. Bw'oba okoye okukola essaawa ennyingi nga teri kuwummula nga tetulina kyolaga kizivaamu, nyiga mu linki eyo wansi okumanya ebisingawo okuba ku simu ya Gerard Seguya oba gwe mumanyi nga Kakalamu The Answer ku +1647 821 8189 oba kyalina omutimbagano www.g-viepena.com. Alright, kitukakatako wakati wabanga waliwo ensonga egudde mu community ngaffe kyetusobola okukola okuba ate nga twongerayo amawulire mu kumanyisa abantu ab'enjawulo mu kuyita n'okusaasira n'okubeera nga tuyita mu process eyo naye n'ey'okuhiiringa wakati nga waliwo ekituguddeko eri muntu munnaffe. Abamu ku ffe kye tusobola okukola kwe kuwaayo emikutu gyaffe ne tukyaza ku bantu abalina obuvunaanyizibwa ku nsonga ezo obwenkomeredde. Ffenna tulina obuvunaanyizibwa but waliwo ababeera mu situation abasobola okuba ate nga bategeera embeera eno nga bwegezaako okuba ate ng'ebeera. Bwe kituuka mu Bulaaya oba mu diaspora nga wano, buli kimu ekijja mu nsi muno oba ekyapeninga wabeerawo ekyokuyiga, wabeerawo abantu bekisobola okuba ate nga kibazibula amaaso mu ngeri emu oba endala. Wiiki eno twafuna ekiyongobero ekya muganda waffe Rabiba Nankinga, Munnayuganda, yajja mu mwaka ogwa 2023 mu July. Ayogera naawe najja mu Canada wano mu mwaka gwa 2023 mu November. Yansookawo emyezi mitono ddala wetukoledde story eno wondabidde olunaku olwaleero nga Rabiba tali naffe yatuvuddeko. Onaku nno omwami amanyiddwa nga Mark Lubuulwa y'omu ku abo abantu abavaako ensonga z'okwanawunsinga okufa kwa Rabiba Nankinga, ekintu ekyaleka omupya n'omukadde ng'awuniikiridde kyabaddewo kitya, kino kitegeeza ki, tuyinza kufunamu kyakuyiga ki, era community yabaddewo etya mu kaseera kano obuteesuyawo bwa naggamba, era kyabamenye kwenkana ki, kyabangwidde kwenkana ki okuba temuyita mu process eno mu ngeri emu oba endala bwetyo. Kwanirizaako nnyo Maaka, ensi eyagala okutegeera amannya go bifo obuvunaanyizibwa bw'olina mu community oba oli awo omwaganya guno kuyambe oba gutuyamba okutegeera ennyo na lwaki obadde weetissa obuzito buno oba obuvunaanyizibwa buno. Webale nnyo ssebo Bwana Kakalamu. Mbalamusizaako mwenna abatulaba ku mukutu guno ogwa The Answer Channel. Erinnya lyange nze Mark Lubuulwa, nze ssenkulu w'ekibiina ekitaba abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu Canada, Kibulungibwansi Canada Association, ate era nze Ssaabawandiisi w'ekibiina kya Kabaka Foundation wano e Canada. Okuyita mu bitongole bino nkola obuweereza ku mitendera egy'enjawulo mu community ko ne ku mitendera egy'eggwanga. Community buli weebeeramu okusoomooza, bulijjo tubadde basaale nnyo ng'abakulembeze okusooka okukumaakuma abantu ba Ssaabasajja, ng'ekitugatta kwe kuba nti ffenna tuli Bannayuganda. N'olwekyo tukola obukulembeze okugezaako okulaba titukumaakuma ne tubudaabuda bannaffe mu ssanyu ate ne mu biseera ebizibu oluusi ebituukawo. Nkwanirizaako nnyo. Tugenda sooka tusiriikiremu katono by the way. Simanyi ba mu Busiraamu kikkirizibwa okusiriikirira okujjukira omwoyo gw'omugenzi mu ddakiika katono nnyo tukomawo. Alright. Mwami Mark, tugende mu process
wempostinga kantandikire nga maze okulaba obubaka buno obuyita ku mikutu gino egyaffe wabeerawo erinnya erisemba wansi nti birangiddwa Mark Lubuulwa omuyinako oluganda oba wabeerawo obanga embeera ng'eyo etuuseewo mu community muno fe abatamanyi wabeerawo omuntu avunaanyizibwa okuyisaawo official statement eri community members kijja kiti ekyo tutuukawo tutyawo tuteeketeeke owebale nnyo Ssebo ndowooza oluvannyuma ebbanga erize liyita nga community tuyinza okugamba nti tetunnatwala buvunaanyizibwa kweronda mu bukulembeze obwawamu nga Ugandan community. Leero nja kutunulira wano mu kibuga Toronto wetusinga okuwangaalira naye ate ebbanga bwe libadde liyita emyaka gyonna egize giyita wabadde watuukawo ensonga kati abantu ne bajja nga bo balaba abantu ababanguyiza obulamu oba abo abeewaayo okubakolamu obukulembeze nga tewali bifo tewali musaala naye nga ekitugatta bwe buntu bulamu bw'otutuukirira ensonga nga zino nga ziguddewo mu community tulina ebibiina ebyenjawulo mwe twegattira yebadde sitayiro y'obukulembeze gye tukola olwo ebibiina ebimu nga bya ddiini ebibiina ebimu bya buwangwa ebibiina obumu bya bufuzi naye buli lwe wabaawo ensonga etwetaagisa okukolera awamu ndowooza era ago ge maanyi ga community yaffe ti buli muntu alina gyagwa naye emiramwa egitugattira awamu gitugatta era bwe kituukawo abakulembeze embibiina kati nga ensonga gy'obadde oyanjudde gye tubadde twakamaliriza obukulembeze bw'obuyisiraamu bwe bwatutuukirira Ajati Joweria kubanga omwana ono yali memba waabwe kakati naye olw'okuba nti ensonga eyo ffenna tugukwatirako wamu era ffenna twagatta amaanyi omulokole omukatuliki omugisu omusaamyani bonna abantu ab'enjawulo kakati ekisinga okutugatta ye cause gye tuba tulina si bibiina ebibiina bituyamba mu daily life okwegattiramu naye ate bwe tutuuka ku cause ennene ekisinga okutugatta nti munnayuganda ali mu bwetaavu that's it awo wetujjira so abakulembeze bangi nnyo ku mitendera egy'enjawulo nze obukulembeze obutongole bwe buno bwempeererezaamu mu Bwakabaka naye ndowooza n'ebbanga eriyise community erina obukulembeze obw'enjawulo bwezze nteekamu weewaawo nga tebuliiko bbaluwa nti appointment yiino tebuliiko musaala nti guguno naye ndowooza kyetuyise abantu olw'okukkiriza kw'abantu bwe tutyo bwe tuzze tukola obukulembeze era ndowooza wano wensinziira okukkaatiriza nti kikulu nnyo buli muntu obeeko w'okuŋŋaanira ewakuwa emirembe tetujja kukaka atali musiraamu kuyingira mu kibiina ky'abasiraamu atali mulokole kuyingira mu kibiina ky'abalokole oli wa ddembe okusigalayo mu kibiina omwo mw'oli naye abo bokkiririzaamu ng'abakulembeze bo ne bwe biba by'ekibiina kya byabufuzi at least ebyobufuzi bikole mu ngeri awoweerereza buli muntu osobola okubaako wooweerereza teweetaaga kuva gy'oli kujja gyendi naye ffe tukimanyi nti bwe wabaawo obwetaavu bulijjo tukolera wamu oba kigudde mu nnyumba eno oba mu nnyumba eri oba mu kibiina kiri so yenna ali eyo ng'owulira wandyagadde okutuukirira abakulembeze ba community togamba nti Lubuulwa simumanyi oba nti Lubuulwa ayambala entalabuusi nze sijambala simutuukirira tuukirira akuli okumpi ajja kutuukirira abalala so ye ebadde enkola naye ndowooza nzikiriza mu butongole nsooke n'okwebaza ndowooza nja kusooka n'okusaasira family ya Haji Magala Ekawempe n'omukyala olw'okufiirwa muwala wammwe ate ne family ya Mwami Ocheng manyi community yaffe ya Alberta ate nayo twafiirwa munnaffe tubeebaza nnyo mwenna abatukwatiddeko ebbanga ery'omwezi oguyise twasobodde okumuzzaayo awaka ye yatuuse era enteekateeka z'okuziika zigenda mu maaso
naye ate ne community y'Abannayuganda wonna kuba wonna tubika nze kuba ndowooza nnyina mu buli province ey'e Canada oba oluusi ne mu US nyinako access ku platforms zaayo era bwe tuba tubika tubikira Canada yonna mu biseera nga bino. Twebaza nnyo ab'e British Columbia, abavudde Alberta, abavudde Saskatchewan, abavudde kwamba buli muntu batuddukiridde mu ngeri ey'enjawulo ku keesi zombi kuba tubadde tutambuza keesi bbiri. Keesi edde omugenzi abadde addayo ewaka at the same time mukyala kati ate nga tumuziika nga tulina ne gwe tuziika wano, so kibadde kizibuzibu naye tubeebaza keesi zonna muziyimiririddewo era okukkakana nga zitambudde bulungi. Tugenda tutuukawo awo. Ndaba wempositinga oluvannyuma lw'amawulire gano nga gazze nina omuntu eyaŋŋamba nti namuluddewo nnyo okubika omuntu eyafa mu August mu Gwomwenda mumubise mu Gwamwenda almost nga 15 bazayi 15-14 yafa ddira biba. Kakati nsaba nsaasire olw'obuvunaanyizibwa bwe mbadde nkola ku keesi eno information emu nnyinza obutagigendamu nnyo olw'okusobozesa famire okuhiiringa naye kyenjagala okwogerako in general nti eggwanga nga Canada lirina emitendera mweriyita. Si kyangu nnyo okufulumya mawulire gakwata ku bulamu bwa muntu wano okuggyako ng'omuntu obadde next of kin ku fayiro ye oba oli wa luganda lwe nga mu butongole omanyikiddwa. Kati sijja kwogera ku keesi ya Rabiba specifically naye nja kugamba nti oluusi ekirwisaawo enteekateeka z'okuziika abantu waliwo emisoso gya gavumenti egiyitibwamu. Ekyokubiri waliwo okusoomoozebwa ffenna kwe twesangamu nti abasinga tuli ku mawanga kuno ng'oluusi gw'osoose mu famire yo. Kakati ne bw'ogenda mu ddwaliro nga kizibu abantu okumanya nti oli mu ddwaliro kuba si kizibu nnyo okugamba nti naabeeranga ku luggi buli lunaku kumanya nti wooli okuggyako nga tubadde n'enkolagana eya buli lunaku. Kati ekiruusi ekirwisaawo mawulire oluusi galwawo okututuukako nti waliwo munnaffe ali mu buzibu. Ate oba oluusi amawulire ne bwe gaba gatuuse oluusi kisinziira ne ku ngeri omuntu gy'avudde mu mbeera y'obulamu. Wabaawo embeera ezimu nga poliisi n'ebitongole ebirala bakyayagala okwekenneenya bakakasize ddala nti omuntu ono yafudde enfa eya bulijjo tewali ngeri ya kumujja mu bulamu bugenderevu. Kati emisoso egyo bwe giba gikyayitwamu amawulire gayinza okulwawo okufuluma. Pozzi oba oluusi wayinza okuba nga omuntu abadde alina ebyobugagga oba ab'oluganda bali wala nga gavumenti ekyagezaako okunoonyereza ne avunaanyizibwa ku kintu kino ebya insurance ng'ebyo ebyobusika bingi emisoso mingi. Oluusi kyova olaba nti enteekateeka zino zirwamukko naye ndowooza ekisinga obukulu wadde nga gavumenti eba ekyakola enteekateeka zaayo ekisinga okuleeta okulwawo gaba mawulire butafuluma mu budde. Decision ey'okumuteeka wano evaawa era esalibwawo etya? Bannayuganda oba community yalemereddwa okusonda ssente ezizaayo omuntu ewaabwe ba famire like bayanguye batya cause nabadde nakafuna amawulire nenziramu nenfuna omuntu eyankubidira nti abagaye bagenda muziika wano kisooka nekinkuba kozi ebiseera ebisinkiwulira nga omwana w'abandi tasaladde okuddayo. Si buli omuntu abelivinga mu kumuzaayo but personally nzi obunyogovu bwa wano nga wembulaba bwe buntiise nnyo. Kaakati nekinneesanga nga nze kyenina mu bwongo kiŋŋamba nti nze bwakiri temusobola kulemerwa munsonderanga ne munzizaayo. Naye ate omwana yavaayo ng'abagambye nze waliwo kyemwasinziira kufuna information nti abazadde baga nti awo yagamba newakolere temumuzanga decision yabadde quick nnyo. Webale nnyo ssebo. Kakati mu bbanga ndowooza lya myaka nga 6 ku 7 egiyise
mbadde mbeera ku front line either nga nkuliramu nga nze chairman w'akakiiko akateesiteesi oba nga ndi kakiiko akateekateeka naddala ensonga z'ekika kino nga zituusewo mu community naye bino bye neetegereza ekisooka obukulu mu mateeka n'okulambika kwago ekiraamo ky'omugenzi kiyensonga esooka obukulu omuntu bw'aba yalaama nti banziika Canada toyinza kukikyusa ensonga ey'okubiri gye tugoberera okwagala n'okusiima kwa famire y'omugenzi n'abooluganda abamuli okumpi kati nja kwewala nnyo okwekubira ku keesi emu naye kankuwe general information aba butya decision making etuukibwako etya okwagala kw'omuntu ye bw'aba yalaama okusaba kwa famire ebiseera ebisinga enamba esinga abantu abasinga tutera okubazzaayo nyinza okugamba betuziika wano be batono mulowooza mu mwaka oyinza okugamba bwe tufiirwa abantu 5 abasatu baddayo ababiri ne basigala kakati nga community kinneebaza tetulemererwangako kuzzaayo munnaffe bwe kubanga kwe kubadde okusaba kwa famire era wano wenneebaliza obumu n'amaanyi agali mu bannayuganda oluusi tu-underestimatinga obumu n'amaanyi gaffe kubanga oluusi ffenna maybe ono wa kibiina kiri tulowooza nti ebyo bikulu naye bannayuganda bw'oba oyagala okubamanya nti bakolera wamu wabeewo alimbuzibu nze mbeera ku front line oba za deportation oba zaki naye oteekayo announcement ku ssaawa 6 zigenda okuwera 8 wano oba weetaaga ssente nga baazikuwadde oba otaaga buli kye weetaaga kati famire singa eba esazeewo nti omuntu twagala akomewo tukolera wamu ne famire era famire y'omugenzi gye tusooka okuwuliriza tetukola ffe kye twagala tokeera bukeezi n'osalawo ne bwe kinaatwala obudde naye twagala nnyo famire efiiriddwa omuntu waayo ewulire titugiweereza nti ate ebudaabudiddwa mu kaseera ak'obwetaavu kati ensonga ey'okusatu kwe kulambika kw'eddiini wadde omugenzi aba takyayinza kweyogerera naye bw'aba yasalawo mu bulamu bwe n'agamba nti ndi Muisiraamu kati nja kukozesa ekyokulabirako ng'ekyo obuyisiraamu buyina nabwo ennambika yaabwo ku bantu baabwo nga bavudde mu bulamu ndowooza eddiini ebagamba kuziika amangu ddala nga bwe kisoboka ate era n'ekyokutambuza abagenzi mu ddiini eyo si kya bulijjo nnyo okujja kwa nti kikola ki nga tekyewalika kati mu keesi eno specifically ennambika y'eddiini yebadde ensonga enkulu okulaba nti eddiini y'omugenzi gye yasalawo okusaba mwabadde akkiririza nga mulamu okulaba nti tugigoberera ekyokubiri era nga tuyimiridde wamu ne famire n'olwekyo tewabadde kwanguwa nti twayanguye bwanguyi ng'abantu naye twayise mu mitendera era ne tukakasiza ddala nti famire mativu n'enteekateeka ate era n'abakulu abalambika eddiini eyo nabo nga batulambise bulungi sebo ndowooza kikyavuddeko ensonga eyo kitwala ki omuntu okumufunira we bamuteeka wano e Canada cause abamu bagamba bakwokya ne bakuteeka mu kasuwa ne bakuyiwa mu mazzi nga tolina gw'omaliddeko budde naye ate mu kaseera keekamu woba ovuga around Canada wano nga wano we tuli wano olaba cemeteries nnyingi nnyo ng'abantu babasimbidde eggundi bwe nabadde ndaba muganda waffe oyo Katonda mumuze emirembe nga bamuziika nalabye nga ewantu we bamutadde wasaanidde nze nali mmanyi nti olaba I'm sorry to say banenasonyiwa bw'oba oyita ku cemeteries wano olaba just kisementi nga kiyimiridde bwekiti waggulu ng'olaba ng'omuntu gwe baasimira akantu akalinga kavi bwe bati okitegeera nga wonasima vivi noli n'ateekako ekisementi waggulu nga tolabako nga yaffe tugira neegira naye nabadde ndaba muganda waffe nga bamuteekayo nga ndaba bamuwadde space eyeegasa eringa alaga nti yenna bamutaddeyo mulambalamba bansaasira abafamire okubayisa mu kino naye kiyinza okuba njagala nkitegeere like kitwala ki okumuwa space ng'eyo
Okay, webale nnyo. Kakati enziika omuntu gy'aziikwamu wano nga bwe nagambye nti okwagala kw'omuntu kikulu nnyo okulaama kwe yalaamamu. Ekyokubiri kyensaba tukkiriziganye nti Canada tuli mawanga magatte. Kyenkana buli lw'ofuluma bw'oyita olukiiko mu public awo buli ggwanga libaamu n'omuntu waaliwo. Kakati obuwangwa bw'abantu bajja nabwo. Obuwangwa obumu bwokya abantu baabwo tebuziika. Kakati omuntu nga ye bwe buwangwa bwe bwakkiririzaamu era nga kwe kulaama kwe, abantu abo bookya abantu baabwe. Si tteeka lya wano nti terina space. Nedda waliwo lwe kituuka nga tekyewalika. Naye okusinga bassa nnyo ekitiibwa mu kiraamo ky'omugenzi, obuwangwa bwe mwabadde atambulira n'eddiini ye kimu. Kati ffe nga community y'Abannayuganda actually twafunye omukisa omulundi guno. Oba oli awo ndowooza mu bbanga lyembadde mu community embuweereza, ndowooza guno gwe mulundi gwe twasoose okufuna omuntu okuziika munnaffe mu ddiini y'Ekiyisiraamu ng'egobereddwa. Kakati oba oli awo ng'abakulembeze era kino tukyakukikubaganyako ebirowoozo butya bwe tuyinza okukunga bannaffe naffe ne tuyosobola okwezimba mu ngeri nga bannaffe Abasomaali. Funeral home yatuyambyeko okuziika y'Abasomaali era twebaza nnyo aba Uganda Muslim Association tibasobola Ajati Joelia ne ttiimu ye basobola okufuna omukago ogwo. Kakati bwe nzirayo kati wali kitwala ki omuntu okuziikibwa wano? Ebiseera ebisinga singa omuntu oba teweesobodde kwekolera nteekateekayo, abantu abasinga kati abalina abakangamba obadde olina insurance plan yo oba obadde olinawo kasente nga wakola enteekateeka osobolera ddala okugula akabanjako mu cemetery. Kati kyova olaba ogenda mu cemeteries ezo waliwo amalaalo agamu g'osanga nga baalizimbira ddala nga gulumivu nga liriko na buli kimu ng'olaba omuntu oyo aba yagula privately. Kati limbo ezo ezisinga za gavumenti buli site ebeera n'ebifo weziika abantu baayo. Tosobola kuziika wuwo mu lujja ng'ewaffe ate toyinza kugamba nti kati nzimbye ennyumba yange wano ku mabbali kati kyekijja kyange n'abaana bange. Nedda, ffenna batuziika mu bifo byebimu. Naye osobola okukola private arrangement. Ku private arrangement ekifo kyo okigulira ddala permanently wawe bakuziika okigula nga ogula entaanaayo torrentinga kuba waliwo abadde bagamba nti olugula k'omuteekawo olukati ogenda kuba osasulira buli mwezi obanga apangisizza. Si bwe kityo. Kati bw'oba osasudde era osobola n'okusalawo ebinaakuteekebwako ku private entaana. Bw'oba oyagala bakuzimbe bwe bati bateekeko enkokoto bateekeko omuwendo gugenda gusiŋŋana okusinziira ku nziika gy'oyagala okuziikibwamu. Nga wakola plan era nga wagisasulira. Oba nga wagisasulira. Naye gavumenti nga yo mu general terms erina obuvunaanyizibwa okuziika abantu. Era omuntu bw'afa bajja kumutwala bamukoleko emitendera gyonna egirina okukolebwa bamutwale ewa coroner's office yevunaanyizibwa ku bantu ababa bafudde. Singa obeerayo ebbanga ng'oli unclaimed oba nga teri akuddukidde, kubanga bangi abafa era nga tebaliiko babaddukira, bajja kukuuma ebbanga batunule mu system basobole okulaba baani abooluganda b'omuntu ono bayina ennamba zaabwe ez'amasimu. Kakati kino kifaanana nekiwambuuziza nti lwaki oluusi mulwawo kangamba omuntu yafa dda ate ne mulika luvannyuma. Kati oluusi abantu baffe wano kino njagala nnyo nkiteekeko essira kuba kitukosezza ebbanga ddene. Oba oliawo kankyogereko kuba mazima. Manyi abantu baffe engeri gye batuukamu wano tutuuka no mu ngeri za njawulo. Mu process y'okuyita mu lugendo lw'okutuuka wano
abamu oluusi bakyusa amannya ovukikyabo ddembe lya muntu okukyusa amannya bw'oba oyise emitendera emituufu naye bw'okyusa amannya kakasa nti buli kitongole ekikwatibwako ky'okolagana nako kitegedde amannya go amapya g'olina oba oluusi abantu abamu professionally saagala nnyo okukigendamu nnyo ku nsonga za immigration naye nja kukyogerako mu bufunze nti oluusi abantu bakyusa ebibakwatako oba oluusi mu busungu abantu abamu bajja wano oba nasaba obubudamu mu mbeera eyo ng'alese atabuse n'abooluganda bonna oba bamuyisizza bubi takyayagala kumanya n'agamba sirina wa luganda n'omu muki mu nsi kati omuntu bw'abambulamu yalayira nti talina wa luganda n'omu mu nsi gw'amanyi kati bw'amala okufa ne gavumenti ekaluubirizibwa okubaako gwetegeeza nti omuntu wammwe yafudde ekyo kituufu nga bw'omanyi system abantu we bagiyitamu oluusi tekyewalika abamu bakyusa kino nakiri naye okusaba kwandibadde nti bwe weesanga mu mbeera ng'eyo si kirungi waakiri baako abantu b'oteekayo bewandiise nga next of kin oteekeyo endagiriro yaabwe entuufu n'ennamba z'amasimu entuufu waakirifuna mukwano gwo ow'oku kyalo kuba gwe toyinza kugamba nti ensi yonna yakusobya waginyiigira kati oluusi gavumenti ekaluubirizibwa okutegeeza abooluganda lw'omugenzi kubanga tebamanyi ani wakugamba bwe bakebera mu fayiro omuntu ye yagamba takola ki talina gwalina talina taata talina maama talina baaba talina kojja talina mukwano talina kati omuntu ng'oyo oluusi bayinza okukaluubirizibwa okumanya ani gwe baba bakola ki gwe baba balina okutegeeza saako njagadde kukaleeta ng'emu ku nsonga ey'okwegendereza oluusi eriyo bannaffe betumanya amannya kati mmwe abali mu media mulina amannya agakola ssente kakalaamu naye ate mulina n'amannya ag'obuntu kaakati nze era nkuwa amagezi bwana kakalaamu nga bategeezezza buli lw'obanga oyogera naye tubuulire lino erikola ssente tetumanyi erya ssente naye tubuulire erinnya ly'eddala kubanga obeera oli awo oba oluusi poliisi neekuba essimu halo yes mwami Lubuulwa yes munnayuganda afaanana bw'ati gundi Seguya Gerald bwe mba mwetaaga ebimukwatako mujje wano n'okwata ku mutwe n'okubira abantu bannaye Seguya Gerald eri yamumanyi kati we weetooloolera okuzuula Seguya Gerald kati nkinzizayo ku nsonga eri ya corona nze Seguya Gerald Lubega bane abamu tetubamanyi manya abamu tusisinkana bukulu yali omulala Ibrahim Mukasa Ibrahim yabamanyi Ibrahim yeyitagage nze Seguya Gerald Lubega bini yani Kawoya Fahadi kati Kawoya Fahadi we najja kufuna obuzibu kubanga ekyamaze mu community kati nze mumanyi kubanga tulina programs ez'obwakabaka zabadde yeetabye mubadde mumegganyi waffe mu ntanda ya Buganda eya diaspora omwaka ogwedde amegga nano omwaka guno kati nze mmanyi amannya ge naye ate oyinza okutuuka ebweru eyo n'ogamba noonya Kawoya Fahadi onansonyiwa okumwogerako kubanga taliiwo era simanyi oba kino kinaamukosa ate kitya Kawoya Fahadi naye ate oyinza okubonaabona ne Kawoya Fahadi wano n'oddayo neyakubidde n'omugamba wabula mbuze naye ng'ate waali oba oluusi nga gwotudde naye awo so ensonga ebadde nti abantu baffe bwe bava mu bulamu poliisi n'aba emergency ebiseera ebisinga be basooka ku scene kaŋŋamba omuntu asangiddwa mu nju oba kabenje oba kiki nga tewaliwo yabawadde mawulire mu ngeri emu oba endala kati coroner's office esobola okutereka omuntu kati bwe bamuteekayo bamulinda ekiseera kisinziira kati weewaawo bagamba ennaku 9 mu nnaku 9 bwe baba tebali muntu aclaiminze muntu nga tebalina information yonna bavunaanyizibwa bakiyita dispose of the body in an appropriate manner nga we basanze in an appropriate balinza musula kasasiro of course in an appropriate manner ani asalawo appropriateness system ejja kusalawo
bayinza okusalawo okwokya oba okuziika depending on what's appropriate. Naye bwe wabanga waliwo obusobozi bw'okunoonya famire kati mu mwezi ogw'omukaaga gubadde gwa mukaaga twalina case ku kizimbe wennyini wensula era omuntu oyo nali mbadde naye okumala ebbanga lya myezi 6 emyaka nga5 nga tubeera ffenna naye ekirungi yali munnansi wa wano wabula yali yawukana ne famire y'emyaka 3 nga 5 okugenda waggulu nate nga famire ye mweri muno alina n'omwana mwali muno mu Canada kati ye mu kaseera kali ng'akyakula gavumenti taata yamujjangako ssente ez'okulabirira omwana oyo naye ndowooza baali baafuna obutakkaanya famire nga ba mwana muto naye ne twesanga kati nga tetulina wa luganda lwe n'omu gwe tukola ki era nga mu bbanga abamulabidde emyaka egiwera naye yennyini mu myaka 35 egyali giyise teyalabako ku mwana we oba tamanyi ba luganda lwe baali baafuna obuzibu nga bwomanyi obuwangwa bw'abazungu ebya famire kikulu naye oba oliawo kati bo extended family system si kikulu nnyo wano oluusi osanga taata na mwana nga bwe kiri tebafaayo nnyo abamu balondoola n'abamu tebafaayo baali batuwadde ndowooza mpaka omwaka mulamba kubanga balina essuubi ti famire y'omuntu ono gyali balazima balivaayo mu mbeera eyo balangako mu mawulire ne bakola ki okutuusa lwe bazuula famire naye ne bwe bagizuula era yali sinneetegefu kubaako nnyo kubanga omuntu myaka 35 tomuwuliza tomulabyeko mwenna muli mu nsi emu tewali oyo bamuziika naye wali okuddayo ku mulamo ku nsonga gye twabaddeko ti singa omuntu abeera mu ggwanika okumala ebbanga eri eggere ne balaba nga tewali azze kukuddukira community eyo tezze abooluganda tebazze kyaki tekubuuzizza ab'oku mulimu tebakubye essimu abaawa awo gavumenti ekuziika nga bw'esobodde ekyo kyetulaba bamwokya ekyokwokya kwegamba ekyo akawaayiro mu tteeka eryo kagamba nti government will dispose of the body in an appropriate manner kati the appropriate manner ejja kusalwawo ab'obuyinza kireme kutiisa kubanga kiri mu buwangwa bw'abantu abamu banafe abayindi jo bwe twafiirwa mutabani wa mwami Sudir Rajiv oyo mufe oya twerimba kwe tweyimbisemo bwerimba ekyo kankikomyawo naye kagamba kireme kukuwaawaza matu kubanga mu buwangwa obw'enjawulo obuwangwa busiŋŋana kati mu buwangwa obw'enjawulo enziika eyo gyeri era tugiwa ekitiibwa era naffe ndowooza tetunamufunako sinamulabako naye waliwo omwana gundi Shak Sali Omwamerika munnamawulire Shak yayokyebwa kwe kwali okwagala kwe n'abazungu bakikola mwami Mark myaka meka mutujja kukolerako ekiraamo amangu ddala ng'owezezza emyaka 18 olina kakyakolama no anti kakati ekizibu ensobi gye twakola okulama okwagala kwo tekusinzira ku bintu by'olina oyinza okwagala okulambika abantu ekiraamo mu nnono yaffe ng'Abaganda kirina ebigendererwa bingi ebisukka ku kugabana ebyobugagga n'atalina bya bugagga osobola okulama okugeza osobola okusalawo bananziikanga bwe bati bankolanga bwe bati bwemba oba kirubaako n'engoye zo oyinza okugamba nti empale yange waliyo omwavu ennyo atalina wadde essaati wadde empale gy'ayinza kuleka osobola okugigabira kereziya n'ogamba nti empale yange bagitwalanga mu katale ka kereziya oba bagifuulanga ekisiimuula okulamba kitegeeza kulambika abo abasigadde emabega kiki kyoyagala bakole omuntu yenna kyandibadde kya buvunaanyizibwa ddala okubaako bw'owandiika ebikukwatako oluusi ebitonotono naddala kati ffe nga abali wano ku mawanga ekyamazima mbisobola okubeera naawe emyaka simanyi taatawo simanyi maamawo ewammwe nga sirina n'omu gwe nkola ki naye nga tuseka tunyumya tukola ki era tubonaabona nnyo n'otuuka onoonya waffe ani amanyi famire y'omuntu ono nga nkulabye kakalaamu nkulabidde emyaka naye nga sina kyenkumanyiiko ne tujja oluusi tugendayo ne mu mayumba gaabwe nga bamaze okufa kuba kakati nga bw'abanga omuntu talina caretaker
nga community bwetolondamu obukulembeze era tukolagana butereevu n'ebitongole nga poliisi ebitongole bya government ba social workers kulwa abantu bannaffe baba bafunye obuzibu oba oluusi ne bakuwa olukusa okugenda mu nnyumba y'omuntu oyo okeberekebere olabeko oba alina bwe yawandiika ti maama wange ye Nabbosa taata wange ye gundi oba alina bwe yawandiika akanamba k'essimu kirungi nnyo kuba njagala tukkiriziganye banno b'osanze wano be booluganda lwe abasookerwako ebyo byasimanyi nze tombuli abannayuganda ebyo nze ebyo bwe biri ku bantu sekinnomu abeenoonyeza ebyabwe naye ate kakati nze nga abaddeko ku front line y'okumobilizinga community sikikkiriza nti bannayuganda tebakolagana kubanga teri campaign yali eremereddwa ekyo nga kyoyogedde teri kyali kiremye ate nga tewali gamba nti waliwo gwe mukaka nakati n'olwaleero ne wenjogerera kati nga mu keesi eno gye tuli abasaba okugenda ku muzikiti ewajati community yabadde esabye olwaleero ati mbadde njogera naye nga ngamba kampu mulimu abantu bali bwe bati abantu bakyagenda olwaleero baagala okuddayo tubadde tugaana buganya tugamba naye katuddeyo tukole ku mirimu emirala naye ng'abaagala okujja bangi so ensonga eri nti kyokka nga si abadde nti mututumufu nnyo mu community tebakisinzidde nti kati bw'oba oyagala okutegeera kati ekyo kikuyamba okudismissinga endowooza egamba oba abo ababyogera ati bannayuganda ebyo mubijjeewo abantu bannayuganda twagalana nnyo lwako maybe tetumanyi kweragalaavu anti abantu bwe bagamba nti lwaki mu kufa eyo nyiike si kufa kwokka evaayo nnyo si kufa kwokka kankuwa ekyokulabirako mu kaseera mmwe we mujjedde wano twalina crisis eya housing tetwalina shelters n'omwannyinaffe ono yennyini twamureceiving ku church ya Dominion naye obukulembeze bwa Dominion bwe bwaggulawo church nabo kintu kyagwa twalaba downtown nga abantu abali ku nguudo ne bannayuganda mweba ne tugamba nedda wakirika batusule wansi wa shelter musumba jjumba ne timu nga bakulembeddemu naye oli yaleetanga emmere waliwo yaleetanga ekyokwebikka waliwo yaleetanga ki paka gavumenti lwe yajja netukwatirako so tetuvaayo lwanankazo kabannaffe bakola wano embaga ne tubakwatirako abakola ki ebyemisomo tukola emisomo egy'enjawulo ku nsonga za immigration niza lwakuba nti kizibu okutuuka ku buli muntu sekinnoomu amawulire amabi gatambula nnyo ekyamawulire amabi gadduka nnyo naye ne mukola obuweereza ne gavumenti si zino era waliwo era batalina kizibu okugamba nti ogenda kuweereza buli muntu atuukibweko obuweereza nga bwe yandibadde abwetaaga era abantu depression is real is the only message they are sending to community naye omubuuza gwogamba depression is real wategedde ki ekituufu ekyamugye mu bulamu oba just oyagadde ettambuza amawulire gogagala kakati I think ensonga y'amawulire kugasaasaanya buli omu nga bwagalaba tebava mu mayumba beesibire mu mayumba baleke babeereyo mu mayumba tebagala ttambula kakati nze nsaba twongere okubeera abakkakkamu era ab'ekisa eri bannaffe oba nga bakoze ensobi oba nga tebakoze nsaba tuweeyo omuntu muwa omukisa ogusooka n'ogwokubiri n'ogwokusatu okutuusa ng'okakasizza ddala nti oyo bw'atyo bw'ali ffenna Katonda yatuwa obusobozi obw'enjawulo waliwo omuntu aliyo nga tasobola kutuula mu kamera n'okwogera bigambo bisukka 10 ate kitegeeza nti tamanyi kwogera oba talina bigambo oba talina kyalowooza oba talina opinion ku ekyo ekyokubiri omuntu bw'atuuka mu mbeera gwe gy'olaba etakusanyusa sooka olindeko wandibanga olina bingi by'otamanyi ku lugendo lw'obulamu bw'omuntu oyo ng'omutuuzizza wansi wammanga gwe ate wandikoze nekibi nnyo n'okusinga ku ye woomulabira ekyo nsaba ffenna tukitwale ng'ekyokulabirako nga waliwo bingi bye tulaba naye si buli nsonga nti oteekeddwa okugiwaako endowooza kyokka buli kirungi kijja n'ekibi buli kirungi era waliwo ekibi n'ekibi era kibaako ekirungi kyakyo kati omulembe guno right now we are using a social media platform nzikiriza nti citizen journalism it's a trend gyotagenda kujjawo
tulina kuyiga buyizi butya tukola nayo naye ate tuyamba nze sijja kuvumirira kati nga mu case eno yes abantu bangi badde bampeereza obutambi gundi agambe kino gumbi naye era ne mu kugamba kyagambye wadde bwaddemu ekyabadde kituufu naye alina n'ekirungi kyakoze kyatuyambye okusaasaanya amawulire nti waliwo eyakoze eki eyafudde kati maybe tuyinza mutereezaamu oba oluusi bwe tuvaayo nga kati ne tugezaako ensonga mu bulambulukufu nga bwino tuba tuyambyeko abantu baffe naye ndowooza nti mwe bannamawulire betulina mu community yaffe kirungi nnyo oba ndowooza ne bwe babasomesa bakibagamba nti bulijjo okusooka okuverifyinga story lwakuba nti ate oluusi social media it's about who breaks a story buli omu ayagala kukola breaking story so wajjawoko contradictions entonotono mu mawulire kati wayogedde ensonga ya mental health and depression I think ke kaseera tukikkirize kati mawanga gano togenda kulwala musujja gwa nsiri wano bw'otalwala kansa olwala mutwe bwe bulwadde bwawo bw'otalwala kansa bwe bulwadde obusinga n'abalala balwala ebirala nkyogeddewo ne lighter note naye bwe bulwadde obusinga kati ewaffe e Uganda ng'abantu bakyasiiba ne basula enjala ng'abaana tebasoma mulina abaana abasomera mu miti omusujja gw'ensiri kolera typhoid naki obulwadde bwa mental health tebuweebwa nnyo kwegamba tebuli ku mwanjo nnyo gye buli era abantu baffe bakosebwa naye olw'obusi tekinnatuuka ku mwanjo kati zino ensi ebizibu bino ebya kolera ani babigonjoola n'olwekyo ensonga lwaki ensonga eno ya mental health kati kwe kusoomoozebwa okuli ku front line and kyamazima abantu baffe tulina okukitegeera nti weekiri era kyaddala era kitukosa Okay, but besides saying like it is real, what is the solution? The solution. Okay, kakati ekisooka nti kitandikira ku nze Ssekinnoomu. Okutegeera embeera gye ndimu. Oluusi kizibu okutegeera recognition nayo si nnyangu oluusi naye solution nti government nga yo eyina facility services nyingi nnyo. There are so many counselors everywhere. Kati ndowooza yo yatuuse ku mbeera y'okugamba nti ali ku psychiatry like nti bamuwekebeze ne bakizuula nti alina obulwadde mu bwongo kubanga n'obwongo nakyo kitundu ku mubiri ng'ekitundu ekirala nga bw'olwala okugulu nga bw'olwala omutima nga bw'olwala n'obwongo nabwo busobola okufuna okukosebwa mu nkola yaabwo waliwo abatuuse ku level eyo nga weetaaga omusawo omukugu psychiatrist akwekebejje era akole recommendations akuwa eddagala kati mu process ya treatment siri mukugu ku by'obujjanjabi n'olwekyo sijja kubyogerako mu ngeri ew'amagezi naye ku mutendera gwa community nandibadde ngamba nti ekisooka ky'oyitamu si gwe asoose okukiyitamu. Oli Munnayuganda wangalira mu diaspora, America, Canada, Australia, UK oba Germany ng'okola emirimu 2-3 wabula nga tofuna kadde kawummula oba kwebaka naye nga tokyasobeddwa lwaki ssente z'olina ku akawunti yo tezeeyongerako toli wekka bangi kuffe twaveeka n'ebirooto eby'amaanyi wabula oluvannyuma ne twesanga nga tukolerera kusasula bills zokka tusuba okubeerako ne famire zaffe era nga tuwulira tetulina kye tuyinza kukola kukyusa mbeera eno wabula singa nkugamba nti waliwo enkola esinga eya franchise digital business ebaddewo okumala emyaka 5 mugumu mu nsi yonna esobola okuyamba okukolera ewantu wonna kasita obeera ne laptop oba essimu ssaako ne wifi nga okola n'omulimu gwo ate ekirungi nga teweetaaga bukugu bwonna bwa tekinologiya ng'ezimbiddwa okuyamba abajja ku kyeyonga ffe okwekolera ensimbi esasula obudde bwo wamu n'ebyo by'osubwa tukutendeka ne tukuwabula ne ku buli mutendera ng'oyambibwako abantu ab'enjawulo abategeera gy'ova tetusuubiza mpewo wabula yeno sisitimu gy'osobola okutandika okuyiga leero bw'oba okoye okukola essaawa ennyingi nga teri kuwummula nga te tulina kyolaga kizivaamu nyiga mu linka eyo wansi okumanya ebisingawo okuba ku ssimu ya Gerard Seguya oba gwe mumanyi nga Kakalamu the Answer ku +1647 821 8189 oba kyalina omutimbagano www.g-viepena.com. Mu Luganda depression tukiyita kukabirirwa kiva mu mbeera ey'okuba nti maybe tofuna oba oyina embeera gy'oyitamu
ng'ekontana n'ekyo ky'osuubira. Obadde osuubira okufuna omulimo togufunye, obadde osuubira okufuna omukyalo omulungi akwagala tomufunye, obadde osuubira okufuna ssente ezikusobozesa okutuukiriza ebyetaago byo n'ofunawo n'ez'enfisi tekisobose, n'ebirala ebiyinza otuleetera okukabirirwa n'okweraliikirira mu bwongo. Naye ndowooza kitandikira ku nze okukitegeera nti si nze nsoose okuba mu mbeera eyo, ate era si nze nsembye, ate era ndowooza teri mbeera egenda kutuukawo nga tebangawo. Sikiwa nti okyalina nnyo kakalaamu by'ogenda okukola nti bikolwangako. Sikiwa nti olina ekigenda okutuukawo ne bwe ganaaba mabanja nga weewoze buli ewali ka credit card okaliddewo. Era bajja kukugamba nti ate nange bamanja ga munaana. Abantu bangi babanjiddwa amabanja, abantu bangi basoomezeddwa mu by'empapula. Ensonga eyo eri real kakati mu mirembe guno mu nnaku zino eziri recent, cases ezisinga okujja bantu ng'ebya immigration tebitambudde bulungi. Naye si gwosoose. Abantu bangi wano nga kati ba citizen baleeta dda ne famire zaabwe naye nga babajja na kutamaka wali ku kisaawe nga babatwala. Tubanoonayo mu makomera bulijjo nga babasibye babatwala bakola ki ne mumuyamba ate naddamu n'azimba obulamu n'afuuka omuki. Ndowooza wadde tuyita mu kusoomoozebwa naye obutaggwaamu ssuubi. Nga community tukola emisomo mingi nnyo, sessions zibeerawo, dialogues ku mental health. Ebibiina nga New African Canadians I think bitadde nnyo essira ku nsonga ya mental health. Mukulu Henry Luyombya ne team. Ndaba Nakato? Yes, Mulongo Diaspora Foundation. Ne last week Mulongo Waswa yabadde alina ne conference. I think African Canadian Foundation. Yes. Emisomo ng'egyo gigendereddwamu kulabula bantu baffe nti do you know what? Yes, kisobola okutuukawo. Osobola okuba mu mbeera oba family again omuyita mu mbeera ya divorce, mirimo giganye, oba oluusi ebya immigration biganye, oba oluusi obbiddwa, oba oluusi okoze bingi nnyo ebiyinza okutusoomooza. Naye emisomo gino nga community tugiteekawo, conferences zino tuziteekawo kulabula abantu baffe. Tewaffe twalindanga musujja kuluma ogende mu ddwaliro. Kitandikira kugwe mu bwongo. Naye kati ke kaseera ogambe nti nsobola okugendako okwogerako n'omusawo wange ku mbeera y'ebyobulamu, nsobola okugenda okwogerako ne case worker kansala wange ku nsonga zange eza immigration wawe zituuse, kubanga tewali kipya. Solution eyo weeri ekkuba eryokubiri lyetuguddewo okulaba nti ebibiina bino ebya community ebyenjawulo abantu baffe tuba encouraging okubaako we bakuŋŋaanira, kubanga oyinza okukaluubirizibwa okwogera nange oluusi tomumanyi. Siri mukwano gwe naye ate Remi mukwano gwo, naye ate Remi alina mukwano gwe akola mu kitongole ekivunaanyizibwa ku kizibu gwe kyokola ki kyolimu. Leka kugamba nti kyotamanyi oba kyotalinaako solution enkomerero. Tusobola okugabana, tusobola okukwatira awamu. Naye ate n'ennamba za gavumenti waliyo the Crisis Intervention Center, ebitongole ng'ebyo. Bw'oba olina okusoomoozebwa mu mbeera ng'eyo, oba owulira nga ebirowoozo bikutya buseeko, osobola okugenda mu bifo ebyo n'ofuna obuyambi. Naye kino kye tukola nti omuntu bw'afuna obuzibu tumudduukirira. Era we tulemererwa ebiseera ebisinga tuba tetutegedde butegeezi. Naye abavaayo ne boogera tubadduukirira mu busobozi bwaffe. Kye tutalinaako bugezi era ntufuba okulaba nti ate situnoonya akirinako amagezi okusingakaawo. Nga community endowooza ebyo byemu bye tukozeewo okulaba nga tuyamba bannaffe. This year olina gundi ya Buganda, conference ya Buganda, right? Yeah. Ndowooza waliwo etutandikidde wabadde wakkulu. Kakati bassebo ne bannyabo ku lw'obuvunaanyizibwa obwa office mwenkolera nga bwe neeyanjudde mu ntandikwa tinze ssenkulu w'ekibiina ki Bulungibwansi Canada. Ekibiina kino kigundiivu ddala, kibiina ekitaba Abaganda ekyasooka ebweru wa Buganda. Kyaggulawo mu mwaka gwa 1993. Amangu ddala nga Ssaabasajja Kabaka yakatuula ku Namulondo. Abaganda abali e Canada
kuba Obwakabaka bw'ojjukira embeera bwe bwaddirawo ebyobufuzi naki tewaaliwo system tewali ki abantu ba Kabaka abali wano e Canada beetema omulimu gw'okulaba nga beesondamu ensimbi beekumaakuma buli kaseera okulaba nga badduukirira eggwanika okulaba nga Obwakabaka buzimbibwa era naffe twenyumiriza okuba nti sofa we tutuuse n'Abakanada tulinawo ettoffaali. Mukama waffe atutwala wano e Canada. Ssaabasajja Kabaka yali azzeeko waneno tetunnaba kumukyaza. Naye era nakyo kisoboka singa abantu ba Kabaka tuba tweyongedde okukolera awamu. Kuba Ssaabasajja atwagala nnyo nnyo ayagala nnyo abantu be. Kakati Mukama waffe w'ekitiibwa Esther Muyinda Canada bwe yafuulibwa essaza erya Kabaka ery'ebweru w'ekitiibwa Esther Muyinda n'abeera nga mubaka wa Ssaabasajja atutwala wano e Canada amyukibwa omukungu Martin James Nsubuga ate n'omukungu Florence Nabawanuka Sebutinde oyo atuula Alberta Mwami Nsubuga atuula wano Ontario n'omubaka Esther. Kati ate tulina ze tuyita local associations ebibiina bino tubiwandiisa mu mateeka g'ensi omwo era nga bw'olaba waliwo ggwanga mujje Boston waliwo British Columbia waliwo ebibiina bingi. Kakati ffe wano mu Canada ekibiina ekitutwala ye Bulungibwansi Canada. Bulungibwansi mu kaseera kano nze ntuula nga ssentebe w'ekibiina ekyo weewaawo nnyina ne bannange benzize nzirira mu bigere ebbanga eriyise emabega. Tuba n'enteekateeka ez'okusisinkanya abantu ba Kabaka twongere okubabuulira ebigenda mu maaso mu Bwakabaka tubatuusaako amawulire ate n'okubamanyisa enteekateeka ezigenda mu maaso mu Bwakabaka ate n'okufuna ebirowoozo byabwe bye tuzzaayo mu bakama baffe ku nsonga mbeera y'obulamu bw'abantu ba Kabaka. Kati omwaka guno tubadde n'enteekateeka eziwerako twalina olukuŋŋaana taba bibiina. Ebibiina byonna byegatta ku mukago oguyitibwa BBNAC which is Buganda Bumu North American Convention. Olukuŋŋaana luno tulutambuza mu masaza ag'enjawulo lutuula buli luvannyuma lwa myaka 2. Kati omwaka guno tubadde Boston ng'ekibiina ekitukyazizza yeggwanga mujje Boston era tubeebaza nnyo abantu bava e Canada wano baali bangi abaatwegattako e Boston mwezi ogwokutaano. Kati ate wano e Canada tubadde n'enteekateekera y'emisinde egy'amazaalibwa ga Kabaka mwezi ogw'omukaaga. Tubeebaza nnyo mwatwegattako mwalanga abalala mwagula emijoozi ate kakati tuba n'entujja eggalawo omwaka. Kati omwaka guno twakyongeddemuko ebirungo kubanga tukitegedde nti ku mukolo ogumu abantu tebafuna budde bumala ate community yaffe nga bwefaanana percentage esinga obunene y'abavubuka. Kati olunaku nja kuddayo katono nnyo ku nsonga eri gye tuvuddeko. Olunaku lwe tuziika mwannyinaffe twaziika abantu 2 wakino tisinga mu muzikiti we twamusaalira twalinawo abantu 2 omu nga wa community yaffe y'Abannayuganda omulala community y'Abasomaali. Naye abantu bano omu yabadde wa myaka 31 omulala wa myaka 29 baana bato bavubuka okufa tteeka era buli muntu afa mu nfa gy'afuddemu naye kwegamba obulamu bwabwe n'ebyabasoomooza bye bimu ku bye tugenda okwogerako ng'ennaku z'omwezi 3 nga 3 Oktoba tulina ekyoto ky'abavubuka. Ku kyoto ky'abavubuka wano tuddayo ku nnono yaffe tiwalingawo akaseera bajjajjaffe bwe baatuulanga ku kyoto awo abazadde ne babaako bye boogera n'abaana. Kati twesanze nti abaana bangi abajja wano myaka 25 najja nga yasoose azze yekka talinaawo family. Ateze ninawo naye bano ba family. Kati community system ekulowoozesa nti ku myaka 18 20 nti okuze otegeera buli kimu okitegeera. Oluusi abamu ne bafuna okusoomoozebwa amayengo g'ensi ne gabatwala mu ngeri oba oluusi etali nnungi ate nga n'abazadde bali bunaayira. Omuzadde wa video call nze ssaawa eno kati ndi wano kaŋŋambe nti mbadde nkyali mu mikono gya muzadde
bwe muteerako mami ndi wano ndaba nkola ki bw'ava ku ssimu n'empitamu n'endaga gyendaza anansangawo. Kaakati abaana abo ng'Obwakabaka ku kyoto kino twagala tubatuuze abavubuka tubayite twogere ku mazima ag'ensi eno kubanga abamu tuva ewaka nga tusuubira eggulu mu nsi eya Canada. Kituufu lisobola okufuuka eggulu wonna w'oli wasobola okufuuka eggulu naye lugendo, it's a process, it's not an event. Arriving to Canada does not guarantee success. There is a whole process of so many things that you need to do. Nsonyiwa ebintu bingi byoba olina okukola. Naye oluusi ate abandi kuyambye nga bazadde bo tebaliiwo. Kakati kye tugezaako okukola ku kyoto ky'abavubuka ekyo ng'ennaku z'omwezi 3 tujja kutandika ku ssaawa 10 paka ssaawa 4 ez'ekiro. Tuli awo ku 53 Bakersfield Street mu North York ku kanisa ya Abundance Church, kanisa ya abalokole. Tuli mu hall awo tujja okukuuma ekyoto. Tugenda kwogera ku miramwa giri 3. Omulamu ogusooka, omulamu omukulu guli nti okutwala ennono yaffe mu maaso mu mulembe gwa science ne tekinologiya nga tusesira ku buvunaanyizibwa bw'omuzadde n'abavubuka ba Buganda mu diaspora. Kati omulamu ogwo guliko emiramu 3 wansi, ebibuuzo 3 ebikulu 3. Ekibuuzo ekisooka kiri nti tukyasobola okuzimba amaka ng'ennono yaffe bwetulambika wadde nga tuli mu diaspora wano. Tuddamu ebibuuzo by'abavubuka ku nsonga z'amaka era tuleesa abakugu bangi nga bwe naakubuulira ababaddeko abatambuza amaka e Uganda ne bagatambuza na wano era nakati nga bakyagatwala mu maaso. Naye ate waliwo ne begaalema betuleese kubanga ekyamazima tetwagala kukwasuminga nti ensi eri perfect. Naye n'abo abaalemwa balina ensonga lwaki baalemwa era bakkiriza we bali bajja kujja batubuulire nti nze bannange nze kino kye nalaba era y'ensonga lwaki nabivaako ndi buyisi bw'omu nesirina mirembe. Ajo bajja tubuulire oba balina emirembe oba tebalina ate tusalire wamu amagezi. Kati ng'omulama gw'amaka birimu bino ebya courtship bikyali bya ddala bikyasoboka. Kakati n'ensi eya Canada tuli mu nsi gye tuyita 50-50 bill sharing. Ebikozesebwa waka tubigabana kyenkanyi. Ewaffe tumanyi omusajja semaka aba n'amaka ge mwawasiza omukyala ate kati bwana omukyala bw'amuwasa ate oyagala naye biiru y'ennyumba bwe baya 10 aleeteyo 5 oleeteyo 5. Abaffe obwo ennono y'enkyamu ekyasoboka kiki kye tusobola okukola mu mbeera eyo? Tusudde buvunaanyizibwa oba tulina ku facinga reality nti eno y'ensi gye tutwalamu? Ebibuuzo bino bingi biri mu mitwe gy'abantu. Ennaku z'omwezi zigenda beera mmeka? Ennaku z'omwezi ziri 3. Tugenda beerawa? Tuli ku 53 Bakersfield Street, North York, wane Toronto. Waliwo okusasula banedda? Okwa bwereere. Twesangeyo. Okwetaba mu kyoto ky'abavubuka kwa bwereere. Kati olunaku olw'enkeera nga 4 weekuli omukolo ogw'okusabira Ssaabasajja Kabaka. Kereziya enkatolika yeetukulembeddemu. Tuli ku 15A Gerson Street era mu Etobicoke oba bw'ogenda mu kibanja kye kya Google teekamu Lions Club Etobicoke. Endagiriro ojja kuba ogiraba, ndowooza nja kuwa ne posita yaffe onaaba osobodde ogiteekako. Awo kyova nkikubuuzizzaako wano kubambadde nga omusajja simuleka nga simubuuzaako ku kyeyampeereza. Kakati bwe tuva ku olwo tujja kutandika n'abaana bato. Tulina wano Luganda Academy nga bulungi bwansi tulina programs nyingi ze tutambuza naye tulina program ya Luganda Academy. Tugezaako okusomesa abaana olulimi Oluganda naye tubabuulirira ne tubalambika ne mu nnono yaffe. Babeerawo ddi abo? Buli lunaku lwa Sunday tuli online, tuba ku Zoom. Tulina abaana ab'enjawulo, abamu bava mu America, abalala bavaawa. Abaana abo be tusomesa kati ku lunaku lwa Sunday bajja kujja okwolesa bye babadde bayiga. Naye tubawa n'omukisa
omanyi kati ennaku zino the virtual world olw'okuba nti ebintu biri online abantu tebafuna mukisa kusisinkana kwogera abaana ne babeeraawo ennaku zino nga online ayina emikwano 100 naye mu buliwo taweza mikwano kati gweŋŋambye olina abagobereza 9,000 naye ate nnyinza okukubuuza b'omanyi physically ku 9,000 nga towezaako lubato reality kati gye tulimu so tugezaako okubridginga gap eyo tuyige n'okuconnectinga ne bannaffe socializing ate ne bibayize babiteeke mu nkola abaana be bajja okusookawo tumale tugende mu kusabira Ssaabasajja Kabaka n'Obuganda ne Uganda ne Canada tufuneeko akaseera okudda eri Katonda mu nsi zino ebyeddiini si kikulu nnyo naye tugezaako okukibajjukiza nti omutima ogutaliimu ddiini guba muzibu nnyo n'okukulaakulana mu bulamu obwa bulijjo so kubanga ewaffe ye culture yaffe mwe tukulidde mabima kano ndowooza nkyakwetaaga nnyo era byebimu ku bintu byenjagalira ddala okubeera nga ntambula n'abantu nga mmwe kubanga ekigendera kyammwe kiva ku kya ssente ne kibeera mu kuzimba something kinaabeerawo n'okubajjukirako mu legacy okujjukirwako ku mulamwa gwe mutambulirako tukkiriza nti twajja 2023 ndowooza enamba eyasinga okuba ate ng'ereeta abantu abangi tugenda kuzaala tugenda leeta famire tujja kwetaaga abantu nga mmwe yinewe tuneekaniikiriza tutya nti ffe tuli banjawulo mu butuufu tujja kwetaaga emiramwa gyennyini gye mwatandika ate kuffe abamu tewali yafubutuseeyo kulaba kigendererwa kya kino nakufuna bukulembeze nti one day one time nange nja kwesaaga nga nze omu ku bakulembeze abo kati katugezeeko okukozesa omukisa guno nga tukyabalina ng'ate mukyasobola tuwa obudde because I know kyekitegeeza okuvuga amafuta nojja kyekitegeeza okuwa omuntu obudde n'otuulawo ku ssaawa eno n'oyogera ebigambo bino I know 100% kisukka ku kya ssente because kati wano tomanya ani ayinza kubayinga birowoozo byo tomanya ani ne kasatu bana tukyusizaako ne baba basatu ne babaako kye bategeera ne bakibafunamu nze nja appreciatinga nnyo kyobalaba wennaaba nkwetaagidde mukama oba bonna neetaaze nti nkyalirako ku office nja kujja so okuba te nga twongerayo omulamwa guno nga bwe guli njagala abantu abagenda okwewandiisa first of all oba abasobola okutuukirirako ku mbeera yonna gyayitamu egasa community nsaba ogibampeere kale kakati kisooka nga abaneetaba mu Royal Dinner Buganda Royal Dinner and Prayers Day osobola okugula tiketi yo ku mukutu gwa Eventbrite genda ku mukutu gwa Eventbrite ojja kulaba account eriko Kabaka Foundation kuliko Buganda Royal Dinner and Prayers Day tiketi y'abantu abakulu ku olwo ya $10 ey'abaana abato ya $5 ku lunaku lwa dina luli olw'ekyoto lwa bwereere oba osobola okuba emmere eyaffe ey'ekinnansi waliwo ebyokusanyuka tujja kubeera dda bakasa 7 ez'ekiro entertainment weeri naye ekisinga obukulu kyenjagala okubajjukiza bantu ba Kabaka tulina luwalo lwaffe okuzimba ensi Buganda gye twagala bwe tuzimba Buganda ne Uganda ekuliramu ku lunaku olwo tugenda kuwa oluwalo lwaffe ate nga bwe mumanyi tuli oluwalo kyeki lyekatala lyolina nga Seeguya Omuganda era awo wonna esaze eryo lya Buluuli bantu ba Kabaka era wombuuza olunyala lwawe sisobola lwogera naye ndugulira buwuliza Buluuli Nakasongo saza lya Kabaka n'olwekyo ate era wadde tugambye Buganda naye Buganda ye Uganda kubanga Buganda buli muntu wali buli ggwanga lye Uganda olisange mu Kampala yes tuyina obuvunaanyizibwa obw'okusima enzizi twakasima enzizi ezigenda kati mu 1,000 ng'ebibiina bya Kabaka nga tuli wamu n'abannamukago aba Wells of Life nga tukolera wamu n'ekitongole ky'Obwakabaka Kibuka Def enzizi tuzisimye magombolola mangi rather masaza mangi nnyo mu Buweekula mu Ssingo mu Busujju kanaffe nga Canada tubadde tetunasima luzzi lwaffe kyokka mu mukago ogwawamu ogwa Bibinak enzizi zisimiddwa naye ku mulundi guno tugenda kusonda ssente ez'okusima borehole nga tudduukirira ebimu ku bitundu abamu ku Baganda baffe mu bitundu ebyenjawulo abalina obuzibu bw'okufuna amazzi amayonjo era nkusaba gwe wenna ajja jangu yokko
n'ensimbi enkalu okudduukirira enteekateeka y'okubunyisa amazzi amayonjo mu bitundu ebyenjawulo. Kusima oluzi kitwalira $6 eza US era tetuliko komo tunasima oluzi lumu. Bw'oba oli eyo ng'olina kampuni yo oli muntu sekinoomu sente ezo ng'osobola okuzituwa tetulina buzibu kugamba nti oluzi luno lwe tusimye mu ggombolola kati ng'eye waffe Mukungwe mu ssaza ly'e Buddu tilwaweebwayo omwami Seeguya Kakalaamu bw'oyagala tuliteekeko olw'okudduukirira abantu abo oba oyagala tulusime wammwe ekayunga mu Bugerere oba wa tetulina buzibu. Ekigendererwa mu kyo ffenna nga bwe tuli wano tuyinza ffenna obutafuna mukisa kuleeta famire zaffe wano naye ebizibu bino buli lwe bibayo ewaka ate nawe wano toyinaawo mirembe. N'olwekyo ensonga lwaki tetwesuulirayo gwa Naggamba tufuba okulaba nti twekungakunga tubeeko kye tuzaayo. Ayagala okumanya ebisingawo ku nteekateeka eno osobola okugenda ku mukutu ogwo gwa Eventbrite n'ofuna tiketi yo era byonna ebyogera ku nteekateeka eno ya bulungi bwansi. Ennyambala twandyagadde ojje mu nnyambala ey'ekinnansi kuweesa ekitiibwa ng'eyaffe oba olina kanzu oba olina gomesi naye nkitegeera naye kyentegeera kiri nti ffenna waliwo eyaza eggulo nga bw'eri apaakinga ekkeesi teyateekamu kanzu oba gomesi. Jangu mu ngeri eweesa Ssaabasajja Kabaka ekitiibwa. Yambala mu ngeri naawe ekuweesa ekitiibwa first of all. Tetulinaako nti bw'otayambala kino tojja. Jangu nga bw'oli ffenna ewa Kabaka tuli baana. Ayagala okumanya ebisingakaawo bw'okuba essimu. Abantu bangi nnyo abavunaanyizibwa bw'otuuka mu ofiisi y'omubaka w'ekitiibwa Estera waba yakuli okumpi bw'ogenda ku kkanisa ya Abundance bw'ogenda ku kkanisa eya Abundance Church omusumba Peace Nakayima omu ku ba directors aba bulungi bwansi Pastor Eddie Jumba y'omu ku bali kakiiko akateekateeka ensonga eno asobola okutuusaako tiketi. Mukyala Noel Nakafeero Sebulime Ssenkulu wa Kabaka Foundation ensonga eno agirimu. Omumyuka w'omubaka Mukungu Martin James Nsubuga ate ne Ssenkulu w'ekibiina ky'abavubuka ba bulungi bwansi omukyala Angela Nakayiwa naye bw'oba omutuukiridde bw'otuuka ku dduuka lya Kyakulattamu osobola okufuna tiketi oba balina contacts zaffe bebamu ku bapatena be tukoze nabo ku ofiisi za Nekizim osobola okufunirawo tiketi oba nange kamwa koogera nsobola okukuwa ennamba si kibi nnyo kubanga already gyeri eno we mu community ensi yonna egimanyi namba yange si yakyama ate sirina mmanja ate sirina nnoonya tewali annoonya so enamba yange erinnya emu mukaaga 416 475 3120 416 475 3120. Obaye waliwo abantu omuntu ayinza okulaba video naye kaga mutabani wange oyo gwe tweddira ogumu namulabye naye asafunye ennamba sooka ogimpeeko. Abamu balwanira mu comment section kati nfuna obuzibu olumu omuntu ng'asaba ennamba y'omuntu gwe nakyazizza ng'ali mu comment section ng'ate so agimuwera mu comment section kubanga ennamba yange ya lwatu kubanga ndi mukulembeze w'abantu ate mbakulembera mu lwatu ate sibalyaza amaanya nti we nabawa essimu yange bananoonya bubi tekirina buzibu bankubire tulabe enteekateeka oba tuddemu ebibuuzo byonna balina kale neyanze ngebe balikwate ng'ojja n'otuulako wano naffe twagala tutwala akaseera kano kusaasira abafamire y'omwana oyo muganda waffe Labiba Kawempe ne twebaza akakiiko konna nga bekabadde Mwami Makka Lubuulwa ne twebaza Ajat Joel Yakaddu nteekateeka okumulabako kozi nafunyeyo abantu abangamba nti ate ku saidi y'Obuyisiraamu nabo abaana baagala okubateekateeka okubeera nga bali free bategeere wawe bakoma ne
Mwami Remi yakisabye so ne mukubirako so nja kumunoonya kuwa n'abateredde Hajati Kaddu Joelia naye twongere okugaziyaako mu mbeera bwete so ebisembayo ebigambo bye bisembayo eri community ng'olireetinga ku situation eyabaddewo wano eno kyakuyiga kiki mwafunyemu nga community nabubaka ki bwoyinza okukwate ng'osembyayo? Ekyokuyiga nti twetaaga okwongera okukolera awamu mu mbeera zonna mu bulungi ne mu bubi kikulu nnyo ate era ekyokuyiga ekirala buli omu yeetaaga munne oba oliawo olugendo lw'obulamu lusobola okuba oluwanvu oba olumpi naye bw'oba olina abakukwatirako luyinza okusukka ggwe obwomu owandibadde olukomya. Nebaza nnyo community yaffe abakulembeze ab'enjawulo of course akakiiko ke nakoze nako ku mulundi guno Hajati Joelia ku ludda olw'abasiraamu mukyala Rashida Namugane Mwami Medi Kigula ku lwa family n'abantu abalala bangi nnyo wabaddewo mikwano gy'omugenzi babadde awangaala nabo abadde bamuyambako abantu ab'enjawulo Dominion Church yamubuddamya mu ntandikwa bantu banjawulo nnyo abantu bakoze emirimu munene nnyo n'abaana abagenze ekifo kino kijjudde ne poliisi yatuyambye nnyo yatukaluubiriza Ontario Works tebatukaluubiriza bannaffe community y'Abasomali nabo batubeeredde balungi nnyo ne batuwa enteekateeka ennungi naye ndowooza bwe tunaayongera okukola emikwano n'okweyisa obulungi ku communities ez'enjawulo nabo bajja kwagala okutuyamba so okweyisa obulungi kikulu nnyo mu bantu era tusaba Mukama ne family bannaffe abalubata abaafiirwa ne mwannyinaffe oli nabo twongere okubasaasira. What was your message you got from the family after all this? Family ensiimu nnyo bassebo ne bannyabo mu ngeri y'enjawulo siri mwogezi wa family eri naye ndi mukulembeze wa community naye bo mu nkiiko zonna mbadde ntuula nabo era nga bubaka bonna mbufuna butereevu basiimu nnyo kuba baabadde bambi embeera yabakubye wala okuwulira obuwulizi nti omwana wo afudde emyaka egyo nga towuliddeeko nti mulwadde oba ali ku kitanda oba kwegamba olugendo lwonna story yonna nabo tebagirina ate sigamba nti omufu ali Masaka nze ndi Kampala kanziruke ntuuke n'okutuuka naye babadde nga bagezaako okubuuza kati tutandikira wa kiki ekiddakaani gwe tuno naye mwayiyeewo omubiri ng'enjogera y'ennaku zino bweri ne bawulira nga mubaagadde mubabuzeebuze era maama musanyufu nnyo wadde ali mu nnaku naye mumativu ti omwana yawerekeddwa mu ngeri eweesa ekitiibwa taata musiimu nnyo baganda be kuva ku makya n'olwaleero ngenza okujja wano kwe bali bakuba essimu beebaza obutakoowa balowooza nno nti muntu sekino maanyi gamwe kati nze amanyi ti ekyamazima ng'oli bw'omu tebwali ky'oyinza kukola nze ntuusa okusiima kwa family kuba ninayo abantu wano abafiirako wano binalabako aba communities ezimu waliwo omwana yaffe oba bamutuga oba bamusitula mu nnyanja ali mu Congo mulala bamukuba essasi yali mu Nigeria naye nalabako abamu nga bagamba family zaabwe babaleese bazze babanonye wane family bazadde baabwe batuuse ku kisaawe waliwo enteekateeka gavumenti bwetuuka newaayoko abantu abo visa ne bajja ne balaba embeera eno sikitegeera ekyo oba baali basuddiya musuddiya kisoboka naye ebyawano byakusaba kyotasaba tebakuwa teri ajja kukulowooleza nti kino kye weetaaga okutuusa ng'okisabye ndowooza bwe babanga bwoba otaddemu okusaba nti omuntu wange afiiriddeyo njagala kugenda kumuziika oba njagala kukola nteekateeka emunona kubanga nekyo nakyo kisoboka waliwo omuntu ayinza okukola ano tuzeemu interview gwakubiri tetulina kyakikolera oba tunagisalamu ebitundu bibiri so obadde ongamba nti ekyo nakyo kikulu nnyo ekyokubaako process ey'okuyitamu okusaba kagamba kisinziira nga bwe nagambye nti ebintu bino tukolera wamu ne family era bangi naffe mu community abamu bulijjo bajja mu mbeera eyo naye nga status y'omuntu eyo emaze kubeera nga stabilizing ng'eteredde nti kufa ekisinga kati obukulu ekiba kiriwaawo ti omuntu afudde family egrivinga oba eri mu kukungubaga actually Canada eno
oluusi oba totegedde butegeezi system naye Canada ekintu kya culture ekiwanye ekitiibwa. Wow. Ensonga yonna ate naddala omuntu ng'ali mu kaseera ako they are so respectful. Okay. Si bingi nnyo by'osobola okusaba nga bisoboka ne babikumma. Naye ate era nga bw'omanyi kati ekya visa ekyo kyo kyanjawuloko nti system eri standard nga tebafuddeeyo nsonga ki weewaawo ensonga ezimu ziyinza okusiŋŋana naye era omuntu alina okuba n'ebisaanyizo ebisaanyizo ebyokufuna visa era bisigala nga bye bimu wabula kisinziira gwe ky'oyagadde so si kyatteeka nti gavumenti ejja kujja ekuyite wabula waliwo abantu abalaama nga yalaama nti mutabani wange abeera e Nairobi yavunaanyizibwa ku estate yange nga nfudde kati mu mbeera eyo of course bannamateeka b'omugenzi baba balina okufuba okulaba nti omuntu oyo abeerawo kubanga ekiraamo ky'omugenzi gwe bw'aba gwe yalaamira aba alina okujja naye era naye bw'aba talina lukusa kaŋŋambe si citizen wa Canada si permanent resident era naye aba alina okufuna visa oba okiraba so ndowooza ekyo kisinziira ku famire nga bw'eba eyagadde. Rabiba tukkiriza nti yajja 2023 omuntu ajja 2023 alina account number oba account mu banka ayinayo ku bintu byabadde atandiseeko ekitonotono kyogamba nti kale ka saving niwe ziba sente niwe zibeerako boolyawo account sako ne zino ze mwasonze otugambyeko nti mugula ettaka we bateeka of course kitegerekeka account ezo zisigala bwa babiclosinga byonna byonna ne bifiira awo omuntu waba afudde nga gavumenti naye yeddiza ezo sente oba tusuubira okubeera nga basobola okulaba embeera nga ogaye nti osaba bingi mu kaseera kano nayagaa nti why account genzo gichekingako nti yalina account mu TD mu CIBC mu RBC kuliko sente bwe zikatuziwe family kakati ensonga eyo nkulu in fact yeetaaga na discussion yaayo ku bwayo naye mu bufunze kino kye kituukawo omuntu bw'aba nga teyalonda gwe bayita attorney nga teyagaba buyinza obwo gye bayita powers of attorney omuntu oyo gw'olonze n'omuwa powers of attorney aba alina olukusa okutuuka okutambuza ensonga zo mu mbeera nga teweesobola kati oyo yekka yakkirizibwa naye ndowooza kiri standard ti omuntu bw'amala okufa n'abeera declared nti afudde basooka ne baggalawo accounts ze ndowooza balina we baziteeka temporarily okwewala bannakigwanyizi okugenda okubba ebintu by'omugenzi basooka ne basecuringa estate y'omugenzi ne banoonya abadde alina ekiraamo kifaanana kitya n'ebirala ebiringa ebyo famire bw'ebeerawo kati nga bwe nkugambye waliwo ebintu ebimu kati nga mu nju biki ebiri bwe bityo famire ya ddembe okutwala ebintu by'omugenzi ebiba bibaweereddwa nga bwe gambye si buli kimu naye ku kya ssente specifically kati ssente z'abantu ezisinga zifiirayo era nyingi in fact enamba esinga ssente gavumenti ezizaayo mu consolidated fund oba receiver general azizaayo ne zifuuka eza crown ndowooza ye gavumenti gyeyandibadde nga federal government oba gavumenti ya Bungereza bwe nkitwala bwe ntyo gavumenti eya wakati ekya gavumenti eya wakati kyoba otwala kyekijja okukwanguyira okutuusa babitereka nga bw'ogamba nti ebintu by'omugenzi biterekebwa kati ebintu bitwaliramu ne ssente okutuusa ng'oyo alina olukusa mu mateeka okufuna ebintu by'omugenzi akoze eki avuddeyo bwe wabaawo teri abikira emize era nga bwe badisposing of the body wa corona bwa disposing of the body appropriately singa ebeera tewali agikira emize era n'ebintu by'omugenzi kale n'ensimbi nga bwezitwalidde era gavumenti ebikolako mu ngeri esaanidde neeriira omusimbi saagala kukiyita kweriira kati yeekole ki kakati obuvunaanyizibwawo kakalamu bwe buno kati ekiraamo wekiviirayo
olina akawunti zo tukola ekiro n'emisana olina akasente ko teryamanyi bba nate nekyokumanya kuba kimanye mu mateeka tokkirizibwa kugenda ku akawunti ne bwe ba credit card yo nga ngirina sikkirizibwa kugikozesa naye bw'obanga mu biwandiiko byo ompadde obuyinza obwo nga buwandiikiddwa nga n'ekiwandiiko kiyise mu mateeka olwo nze nga administrator wa estate yo basobola okumpa ebintu byo mu mateeka bwe mbanga nnina olukusa era ebintu ebyo either n'engoberera ekiraamo kyo oba bwebanga nze beneficiary aliwo ebintu ebyo bisobola okumpeebwa naye kaakati ekizibu tubeerawo mukumba bukumbi ogenda bugenzi okukola bw'otereka teri amanyi bibyo teri abivunaanyizibwako ekyamazima zijja kuddayo mu gavumenti yeezikoze ku lw'obulungi bw'abannansi bonna okutwalira awamu bwekityo bwe kibeera sebo sagala tusukyewo anakumata kumira mpeera yobalire eddala awangala ennyo Ssaabasajja taata nsanyusa okulabako amiina. The Answer Channel, a solution to every situation.